mu kakiiko k'ebyokulonda olunaku lwajjo nga tutunuulira enteekateeka ddala Uganda yeetaaga bukulembeze eki era n'okulaba nti wabeera okutuusa obuweereza eri bannayuganda. Ensonga eyo tugyogeddeko naye simanyi oba waliwo ayagala okwongera okuttanya kuba njagadde tutunuulye ku nsonga y'eddembe ly'obuntu. Njagala gittaanyako kalulu ke tugendamu aka 2026 ndowooza Juma tukozese eddakiika ng'emu bbiri. Neeyanziza nnyo. Muganda wange Benjamin Kalyesuubula agambye yeegwanyiza ate agambye nti yali mwogezi wa kibiina kya NUP Nakaseke kakati ono bebamu president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu bayogerako nga baali bankyukakyuka abakyukakyuka kati yakyukira mu nkyukakyuka. Ate tukimanyi bulungi nnyo nti mwami Museveni alina obukodyo bungi nnyo bwakozesa naddala nga ekiseera kino ekyakalulu kituuse. Owulidde nti abakulembeze 50 beegwanyiza entebe. Olwaleero bannabo beebakajjayo tetubaganda bajawera n'ekikumi bajawera n'ekikumi. Linda muko katono soko lindemu katono kamaliriza nsonga yange gye njyagadde okuleeta ekizibu ky'aba National Unity Platform njagadde kumaliriza nze nyizo bana musooka ne kunkyuka no information ali mu dakika kale information njagala okutegeeza aba National Unity Platform ni mwami Juma wano wenyini nyini wali sagala oswaze kibiina gye nava sagala oleete buziina kubwoleka eggwanga libulabe ekyo kigenda kuba kirabwanga ate alidde eri omulukwe. That's why nabagamba kibi kibagibwa mu bantu nabagamba nti government etutwala government kale kiri ekibiina kya government kiri information gyenkuwa nabagamba nti government etutwala mu ggwanga lino Uganda ne bana abagivuganya abali mu bibiina by'ebyobufuzi bonna batulyamu olukwe bannayuganda babalyamu ebibiina byolaba byonna mu ggwanga Uganda ne gavumenti etutwala batulyamu olukwe both opposition lead parties and the ruling government they have betrayed Uganda. Olw'ensonga nze oluvannyuma lw'okwetegereza ennyo ebintu by'ebibiina by'ebyobufuzi that's why ebibiina bingi badde bimpita ngende nesimbewo nkwate flag bearer naye bwe nzija nga ndi independent nsobola okutwala ideas z'abannayuganda bannange baabula bano abasinga baabula naye tebamanyi kituufu Museveni abateze olw'amaanyi tugenda ku kya mwami Museveni kubanga buli wa National Unity Platform agamba nti baatuleese okitegeera agamba nti bwatulese kamubuuze no sagala onalimba eggwanga mukulu Kalyesuubula ani akulese kuba enjogera eyo mukulu Juma kyayogeddeko kituufu nti wayinza okubeera wa forces ezibaleeta kati buli we bajja batataganya kaluwa tunatuuka lye tunakyusa ddi eggwanga nolowooza nti nno bano balina ideology ekyusa eggwanga kubanga bw'ogamba nti nno mwami Museveni yaleese ono owaayi tuli miliyoni 48 plus tugenda kubeera ku ballot paper bameka n'abalala temugenda kyusa ggwanga nga mulowooza nti buli gwaleese ensonga yange agenda Museveni yamuleese no kale sebo webale nnyo n'ekintu kye mbadde njagadde nnyo omwami Mugabe kwagambye nti mwami Museveni alina ebirungi byakoze ne mutunuulira neŋŋamba lengera omusajja oyo ate nzikiriza nti era waliwo ebyo bimulemye omukyala wo w'NRM yavuddeyo n'agamba abantu muwa nnyo ssente mu makyaki mu mizikiti muki kati mutandike okwezimbira amalwaliro newulire biliyoni 23 ayigigize yavayo nayogera ezibbibwa wano mu Uganda. Tunuulire eddembe ly'obuntu eritataagagiziddwa bakuba muzzukulu wange Edi Mutwe ne bamukolako ebintu ebikolobero naye bo bano baseka busesi abaana bavumbira mu makomera ono ali mu kuseka busesi njagadde awo wenyini ensonga mwami Museveni alina byakoze gye muliko njagadde tugende kati kantandike n'omukyala kuba omukyala abeeranga neutral ground.